إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد kusokera ddala ntwala omukisa guno okusooka okukulamusaako munnaffe atulaba ku lutimbe lwa Salam TV mu puroguramu eno mwe tusomera n'okwejjukanya ebikwatagana ku ddiini yaffe. Njala kusooka kukulamusaako nga nkozesa ekiramuso ekyo ekikwagaliza emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'ekiramuso ekyo eky'emirembe twebaliza wamu Allah jalla jalaaluhu oyo atuwadde ebyengera ebingi bye tutasobola na kulabawo ne tubimalayo, bye tutasobola kumenya ne tubimalayo, era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde, era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na byabitutuuseeko. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero guli ku muze, omuze omubi, teri muze mulungi, omuze omunene ogukyase ensangi zino mu mawanga ag'enjawulo nga n'eggwanga Uganda mulitwalidde, gwe muze gwa abasajja okwagala basajja bannaabwe n'abakyala okwagala bakyala bannaabwe. Ekyamazima kati ndowooza nti tewakyali gwe kyekweseeko nti ddala omuze ogwo gukyase, naye nga tulina okusala amagezi okulaba nga tugenda tugusomesaako n'okulaga abantu obubi bwagwo. Omuze guno mu mateeka g'eddiini y'Obusiraamu musango. Omuntu bw'agukola abeera azzizza musango ate ogwa naggomola, crime, omusango ogwa naggomola. Era Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali agwogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa yagwogera mu bifo 13 mu Qur'ani yonna, kweganga olw'obubi bwagwo n'okwagala abantu bategeere ekizibu ekigulimu. Yagwogera mu bifo 13 mu Qur'ani mu ssuura 11 eza Qur'ani, kwegamba emirundi 13, ebifo 13 mu ssuura 11 mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah yagwogerako mu suratul Araf, Allah n'agwogerako mu suratul Hud, mu suratul Hijri, suratul Anbiya, Furqan, Shu'ara, An-Naml, Ankabut, Swafat, suratul Qamar ne Tahrim. Allah yajja ayogera mu sura ezo zonna ng'agenda agwogerako okugutegeeza abantu obubi bwagwo n'ekibonerezo ekyaliwo nga abonereza abantu abagukola oba abagwettanira ku mirembe egiri egyasooka. Allah yagutugaana omuze gw'ebisiyaga, omuze gw'abantu
Lut, nabbi Lut alayhi salatu wassalam. Era okumanya mubi Allah yazikiriza ekitundu kiramba oba tugambe ekyalo oba province oba district naye kugamba ogutundutundu ogwali gukola omuzoogo Allah yaguzikiriza n'ekibonerezo ekinene eky'amaanyi. N'olwekyo twagadde tuveeyo okutandika okusomesa abantu kubanga bwe gwatandise okulabika abantu balinga ate abagenda bagumanyiira bamanyiira ekyo nti naluli bakyogerako naye kye tutalina kukola kwe kussa omukono mu kusomesa ensonga eno. Tulina kugyongera nnyo okugisomesa kubanga n'abagireeta mu ggwanga lino era nabo tebasizza mukono. Amagezi gonna kampeyini yonna ddaawa yonna embi ku ludda olwo bagikola okulaba nti guyingira. Batandikira mabega bwe muba mujjukira bajja baleeta obuntuntu omuntu omu babiri basatu naye kati olaba nti kampeyini yeeyongedde mu bintu bingi ebyenjawulo nga bwe tugenda okubalaga. N'olwekyo ate ffe abalina okugulwanyisa naffe ate tetulina kussa mukono nti bwe baleeta lino ekkubo nga nammwe muyiiya ekkubo eryo okulaba nti mulirwanyisizza mutya. Abantu bano oba abakozi b'ebibi bonna bwe baba baleeta ekibi bakozesa mu ddaawa tukiyita siyasatu taksirul mawja. Bakozesa obukodyo obw'okukkakkanya amayengo era obukodyo obwo obw'okukkakkanya amayengo oba enkola ey'okukkakkanya amayengo bagikola oluusi mu nkola za mirundi ng'ena. Bwe baba baleeta ekibi ku mulundi ogusooka bakireeta n'amaanyi nga mangi ate nga gwe gusooka buli muntu yenna ne yeekanga aga nti omusajja okwagala musajja munne, omukazi nga yeeyita ssebo ayagale mukazi munne, buli muntu yenna n'akyekanga naye nga bo bakigenderedde balabe kiki oba kiki ekinaavaayo. Era mu kaseera ako akasooka abantu bonna bavaayo kubanga baba bakirabye ku mulundi ogusooka era bakyekanga. Kati bano ne baddayo babanga nfudu nti bwejjayo omutwe bweti bweraba ekijja nga neguzza eno mu kinankani kyayo nekisigala awo. Kati baddayo naye ne bapulaninga buto baba tebazzeeyo nti ekyo kiwedde baba bazzeeyo ku pulaninga. Kati ne batandika okukireeta mu mpolampola ekibi nga kati bwolabira ddala ab'ebisiyaga bwe bakola. Kakati awo abantu ne batandika okukyogerako ku bituuti mu rediyo ku TV mu mikolo era ne bazaayo kati baddamu ne bapulaninga ne bakireeta ku mulundi ogwokusatu mu maanyi nga gali agaasooka nga tebakyatya kintu kyonna. Kakati olwo lwe bakireeta ku mulundi ogwo ogwokusatu abantu abamu babanga abakimanyidde nti ekyo twakirabako n'omwaka emyaka ng'ebiri egiwedde kwegamba baba tebakyakitwala nnyo ng'ekikulu. Abalala wadde nga tebakiyingiddeemu naye nga tebakyakitwala nnyo ng'ekikulu obwongo bufa. Kati abalala bano baba bakiyingiddemu batandika okukidifendinga nga badifendinga okulaga abalala nti tebakoze musango, tebakola musango. Nga kati bwolaba baga nti eryo ddembe lya buntu, omuntu ddembe lye mumuleke. Kati abakiyingiddemu n'abo abakipromotinga batandika okufuna ensonga ze bateekawo. Kakati n'ono omulala eyali akyekanze ku gwasooka oba ku gwokubiri atandika okuga nti naye ddembe lyabwe tubaleke. Naye kwegamba olwo ne kitandika okubeera nga kisaasaana mu mbeera efaanana bwetyo. Ku mulundi ogwokuna n'ono yali akyekanze akiyingiramu
n'atandika okubeera nga akidifendinga nga naye yedifendinga kuba n'abamulaba obubi nga yedifendinga nga nti ffe tetulina mutawaana kubanga tetulina gwe tulumbaganya kubanga tetulina gwe tukoze. Kati ebisiyaga bwe bityo bwe byatandika era bwe bityo kaakati gemaanyi gemulaba agamaanyi gemulaba ago kati galinga kumpi ge gaddirira agasembayo oba ge gasembayo whereby nti abayingidde mu muzoogo bagudifendinga nti tebalina musango nga waliwo n'ababa defendinga abalala nga babaga nti era tebalina musango ate baba bakoze eki. Gwoba tokyagala kireke ekigambo ekyo twagala public ereme kutwala nsonga ya bisiyaga ng'ekintu ekya bulijjo, kintu kinene Allah yakizikiririzaako omulembe mulamba abantu ne bazikirira era nga bwasobola okuzikiriza omulembe guno senga gunaabeera gukkiriza ensonga y'ebisiyaga ejje. Agamba mu aya ey'ekitiibwa Allah w'ekitiibwa mu Qur'an atunyumiza ku bantu b'omulembe ogwo be yazikiriza abaali bavuddeyo okukola ekikolwa kino. Allah aboogerako mu Qur'an abantu ba qawmu Lut ab'omulembe gwa Lut agamba nti wa Lutan idh qala liqawmihi ata'atuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Abange bantu mmwe Lutu abagamba ng'ekikolwa kitandise abantu baba basajja baagala basajja bannaabwe naga nti abange atuna alfahisha mukola ekintu ekivve ekyo ekitaabeerawo okwo ku mirembe ku bitonde byonna ku mirembe giri egyasooka kwegamba ku bitonde byonna ensolo abantu ku mirembe giri gyonna egyayita tewali yali akikoze ate mmwe mukitandiseewo mukola ekintu ekitalabwangako ekitakolebwangako era nga kati bwe tubuuza olwaleero nti abange mukola ekintu muleeta ekintu mupromotinga ekintu ekitalabwangako ekitakolebwangako ekitabeerawo ku mirembe gy'abantu gy'ebitonde byonna egyayita innakum lata'atuna arrijala shahawatan min duni nisa. Bantu mmwe mwagala basajja bannammwe mwegatta ne basajja bannammwe ne mukola ekikolwa eky'obufumbo ne basajja bannammwe abatali bakazi oba mu kifo ky'abakazi mwe mwegatta ne basajja bannammwe. Bal antum qawmun musrifun. Allah yabeewunya naga nti muli bantu kwegamba mugenze wala nnyo mu bwononefu mugenze kwegamba muyiseewo we mwalikomye. Aya eno yali eyogera ku bantu ng'eyogera n'abantu bali naye olw'okubanga yeeyo yennyini era gye tulina okwogeza ne ku bantu bano ab'omulembe guno. Antum qawmun musrifun. Ab'ebisiyaga ababiporomotinga ababikozeseza ddala muli bantu mugenze wala nnyo mu kwonoona. Abantu bali Lutu bw'amala okubagamba ebigambo bino biri mu Qur'ani ekitiibwa baamuddamu naye Allah gantu wama kaana jawabu qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Bwe baali baddamu ebigambo bino kuba ye yabyogera naga nti atuna alfahisha mukola ekikolwa ekikyamu mukola ekyonoono ekyo ekitalabwangako na ku mirembe gyasooka ku bitonde byonna si bisolo si bantu mwe kye musazeewo kye muba mukola abasajja mwagale basajja bannammwe
nga kati bwe kiri ku mulembe guno abakazi mwagale bakazi bannammwe. Wulira ebigambo bye bamuddamu n'ab'omulembe guno kati abaleese omuze guno era bye baddamu biri mu layini efaanana bwetyo. Bagamba kubanga baali ku kyalo ono ng'akireeseeko daawa akola omulimu ogw'okubakowoola okubajja ku nsonga eyo Allah amutumye. Baga nti akhrijuhum, mumufulumye Luutu n'abantu b'ekibiina kye, mubafulumye ku kyalo kyammwe. Akhrijuhum min qaryatikum, mubagobe ku kyalo kyammwe. Baleeta olugezigezi, mubagobe ku kyalo kyammwe. Innahum unasun yatatahharun, buntuntu obulyawo bayogera mu njogere ebanafuya nga nti busajjasajja na bukazikazi obwetukuza. Mbuno bwa ddiini nnyo, bukola buntu bulamu nnyo, bwetukuza. Ebigambo ebifaanana bwe bityo n'abantu b'omulembe guno abaleese omuze guno abagutambuliramu era babyogera nga nti bagamba nti temubuwa visa bwe bunaaba buze bwagala okujja mu mawanga g'abazungu, temubuwa visa. Akhrujuhum min qaryatikum, mubafulumye mubagobe mu kyalo kyammwe. Olwaleero ebifaanana bwe bityo weebiri nti oli bw'avaayo n'ayogera ku nsonga eno baga nti abagiriko nga badduka mu mawanga g'abazungu baga nti bano bwe batyo be batulemesa ensonga eyo. Enkya bw'agenda okusaba visa okugenda mu mawanga g'abazungu aga nti gwe otyobola eddembe ly'obuntu kubanga wavumirira ebisiyaga. Nabali bwe batyo baga nti mubagobe mu kyalo kyammwe, mubafulumye mu kyalo kyammwe. Unasun yatatahharun, innahum unasun yatatahharun, buli awo busajjasajja na bukazikazi obwetukuza nti bwo bwa ddiini, nti bwo bwa Katonda nnyo. Olwaleero ebigambo ebivuula abantu abavuddeyo okulwanyisa ensonga eno weebiri ebiri mu layini efaanana bwe bityo. Naye tubagumya mwenna abakyayimiridde ku mulamwa ogugamba nti ensi yaffe, obuwanga bwaffe, eddiini yaffe tekkiriziganya na bintu ebyo, ne muvaayo ne muyimirira butengerere ku nsonga eyo. Tubaga nti Allah ajja kubataasa. Abalala bwe banaaba tebabataasizza ne baga nti katubamme visa, ne baga nti katubajjeko obuyambi, Allah ajja kusigala nga abataasa nga bw'agamba mu Qur'an aga nti fa anjaynahu wa ahlahu. Bano bwe bamala okugamba nti Luutu n'abantu be batwogerako nti nno tuli ebisiyaga batulaba nga abantu ababi, tubagobe ku byalo byaffe, tubagobe ku kyalo kyaffe bagende. Allah tabaraka wa ta'ala yamutaasa Luutu yamutaasa n'abantu be, abamu ku bantu b'enjuye wamu n'abo abaali bali naye ku nsonga eyo. Illa mra'atahu kanat minal ghabirin, okujjako mukyala we ye teyamutaasa wadde nga yali wa mu bantu baab'omunju, naye yasaidinganga yeekobaananga nabali era nga yabasendera n'abasajja n'ayita abasajja nti ewaffe waliyo omusajja eyazzeeyo mujje mukole omulimu. Yali mu boonoonyi, ye Allah tabaraka wa taala teyamutaasa, naye bali abaali ne nabbi Luutu ne Luutu yennyini Allah yabataasa ku kibonerezo kino kye yali agenda yabataasa ku bantu bano abaali babagoba ababagoba ku kyalo kye ate n'abataasa ku kyalo kyabwe, ate n'abataasa n'ebibonerezo bye yabonereza nabo abantu abo abaali mu kikolwa ekyo nga bwe tugenda okulaba. N'olwekyo nga tugenda okuwummulako tubaga nti ekikolwa kino kikyamu, kivumirirwa, Allah yakigaana, omuntu akiyingiddemu yeewuunyisa okusinzira ku aya nga bwegamba obanga bwe tugiwulidde nga Allah aleeta ebigambo bino nga Luutu, nabbi Luutu alayhi salatu wassalamu nga abitegeeza abantu abo ab'ekibiina kye be yali atumiddwamu okukola daawa, nga abategeeza ebigambo
mu ngeri ey'okwewuunya ey'okubeewuunya n'ey'okubakkakkanya kwegamba ne mu ngeri eraga nti omuntu ayingidde mu kikolwa ekyo abeera wa wansi nnyo n'ayogera ebigambo ebyo. Nolwekyo tubakubiriza baganda baffe ne bannyinaffe nti ensonga eno mwenna abavuddeyo okugipolomootinga muli ku bukyamu, era amateeka ga shariya gabalaba bulala, era muli bakolimire. Allah tabaraka wa taala yakolimira abantu abo abakola ekikolwa ekyo. Mu hadithi ejjibwa ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba, gye njagala okusembyayo tuwummulemu, agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana Allahu man amila amala qawmu Luti. Allah yakolimira omuntu akola omuze ogw'abantu b'ekibiina kiri ekya Nabbi Lutu be yali yatumwamu. Amakulu ogw'okulya ebisiyaga Allah yabakolimira. Oli mukolimire bw'obanga oli mu kikolwa ekifaanana bwe kityo. Nolwekyo obutaba mukolimire ku kyewala ate na kukirwanyisa. Katuwummulemu katini ate tukomewo. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah.